Yes, Red Zone TV kwoli webali kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira kyokola kya mutawaana nnyo. Breaking news, waliwo foot soldier oba muyite foot soldier oyo golaba mu kifaananyi ali saidi eri ono ali eno bamuyita Nuwa Mutwe, then ono ali saidi eri bamuyita Masaba Faustin. Abasinga obungi bamanyi naddala bali ku Facebook bamanyi Masaba Media Channel. Omusajja oyo waliwo amawulire agagamba mbu alabika nga yawambiddwa era nga wetwogerera yandibanga ali mbuwambe essaawa zino zennyini mbo yawambiddwa naye gyatwaliddwa tannamanyikibwayo tewannamanyikibwa. Abamu bagamba akyabuze bubuzi, abalala bagamba ateeka okuba nga yawambiddwa kubanga ennaku ziyise teri amanyi mayitirege, essimu teziriiko naye nga si bigambo byaffe. Ngenda bikuwa Nuwa Mutwe nga abinnyonnyola gwali ku mukutu guno gwa Red Zone TV. Osobola okuba oli awo naawe n'oyongerayo message wonna n'otegeeza omuntu yenna gw'olowooza nti asobola okubanga akuwa information oba Masaba waali oba ayina waali oba ayina gwali naye oba naye yennyini gyali n'awulira amawulire gano tomanya ayinza okujja n'atangaaza eggwanga nti banaye wendi oba siriiwo. Kansooke mbikuwe naye nga kigambibwa mbu alabika yandibanga yawambiddwa Nuwa Mutwe yabyogera nga sinaba kubanga mbikuwa kkiriza nkubuuzeeko wasuze otya wasiibye otya okusinziira ku ggwanga n'ensi yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira. Neebaza abatambula naffe gwatanaba kubanga ogoberera kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko kwata kadde ka notification obeere nga tomisinga nsonga yonna sooka owulirize ebigambo bino nzije tubeere nga tweyongerayo. Oli nga tabeera cooperative nabadde awo nga nfuna akasimu okuva ew'omukyalo mbamu mikwano gya Masaba Faustin ba Twitter Warriors group ye gy'abadde alina nga nfuna akasimu agamba Nuwa Mutwe tunoonya Faustin Masaba tetumulabako nga mugamba really nangamba nti ye ne mubuuza wasemba ddi okwogerako naye nangamba kati nasemba okwogerako naye it's like nnaku ziringa nnya ngamba so mba ndi awo nenfuna akasimu akalala Kirifu angamba ensonga ya Masaba Faustin Kirifu gye ndi mu kunnyonnyola Masaba talabikako. So mba ndi awo nenfuna akasimu akalala ow'omukyalo era omukyalo omu nga ngamba Nuwa Mutwe tugezaako nnoonya Faustin naye Faustin takola ki? Faustin talabika. Ne mungamba oba lwakuba engeri embeera gye Uganda gyeri enzibu muku oba Faustin talinaamu ka data kitali ku media nagamba n'essimu ze zennyini ze tulina tezikola ki teziriiko. Ne mungamba nze essimu gya Faustin gye nalina nkadde nalina nkadde gy'abadde akozesa ekata ndowooza abadde kata gy'abadde akozesa ekata naye essimu baagibba so kati mbadde sikola ki mbadde sinafuna simu ye mpya nga munnaye mugamba ti twasemba okubala ne Masaba ku kitebe president we yali ayaniriza bamemba abapya begasse era president n'amubuuzaako ntubeeraawo ne ba Edi ne bawaiswa then byaggwa manyife ekitebe emikolo wegiggwa buli omu apasuka lirye buli omu akwata lirye n'atambula birye. So ne mugamba lwe lunaku lwe nasemba okwogera ne Masaba. So I was like omukyalo omu nga nkubira ngamba njogeddeko ne muganda we okiwuliza. So muganda we nangamba naye amiisinga baakoma okwogera ne Masaba Wednesday of last week okiwuliriza naye essimu ze bazikuba teziriiko nga ngamba nga tutandika okola ki nga mpita mu yeeko mugamba mubuuza yeeko wasemba ddi okwogerako ne Masaba yeeko nga ngamba nti ennaku 5 zinasemba okwogera ne Masaba olukomo nga nduyisaamu mwasiimwe nga kubira muganda waffe wire mubuuza wire wasemba ddi okwogerako ne Masaba do you communicate wire nga ngamba nange nasemba okwogerako ne Masaba 5 days now nga mugamba oba olina contacts z'obadde oyogerako naye geza. So banaye simanyi oba tukomyewo banaye mumbuulire network enkyankalanyemuko network nechangira musulya ku comment ongambe leero lwensabye enamba cause nze we mmala ofuna info eyo I had to communicate to secretariat nga informing a council naye ate obuzibu bwe tusanze challenge gye tusanze omuvubuka enamba gye batuwadde agamba nti muganda wa Masaba takwata masimu nabana abakyala badde ba communicatinga nabo batugambye naye amasimu gaabwe takyagakwata because that's the challenge cause the info nagituusizaayo eri
era SG nenjogera naye ne kati beetaagawo communication eyo okumanya wo we bagenda otandikira. So kusinziira ku bigambo bya muganda wa Masaba byagambye mwannyinaffe yamugambye nti Faustin basooka ne bakwata baganda be babiri. Bwe bakwata baganda be babiri mbu baganda ba babiri abo kwe kuli eyamukubira essimu n'amugamba jangu tumiitinge ndowooza mu bitundu by'emuyenga. Kubona atugamba nti Masaba bamukwatira mu bitundu by'emuyenga. Kati bw'ajja okumiitinga baganda be then mbu ye ne bamukola ki, ne bamukwata baganda be ne babata. So kati wano we twesanze obuzibu bwe buli nti baganda baffe bano bwe banga Masaba bamukwata from Wednesday ne basirika ebbanga eryo lyonna paka wano. Ono omukyala namubuuzizza kiki ekyasirisa ono ng'ategeddeko kino. Ekyokubiri, bano banne lwaki tebajja ne balipootinga ku poliisi oba ne bagezaako okutuukirira secretariat nti munnaffe ffe babadde batukutte naye munnaffe bamututte. Ko ono yali ono nga ngamba nti baatya nti babagamba temubaako ne kyemwogera like ne batya ocommunicatinga of which kikyamu kubanga senta mutwali era lwe twakoma munnaye lwe twali ku kitebe awo ffenna. Kubanze Masaba mbadde mmanyi musajja mugezigezi nnyo naye bwe kibanga batugamba bayita mu ba relatives ekyo kyangu munnaye kubanga era ze the weakest points mubatera okutufunira ekiwuliriza. So munnaye nga tumugamba naye lwaki tewa communicatinga ng'obudde bukyali like ne tufuna we tutandikira kubanga ezo ennaku nnyingi. Bwe kibanga muganda waffe bamubuzaawo olunaku lwakusatu lwa wiiki eri ewedde nga leero lwakuna ne tuyita mu weekend ezo zonna ezo ennaku zonna nnyingi ate ng'osirise tumaze namulagira ne ngamba omukyala mugamba agende ku poliisi afune reference agulewo keesi y'omuntu akola ki amiisinga then bw'amaliriza ajje ku kitebe. Bw'ajja ku kitebe then legal team ya NUP efune weetandikira okiwuliriza then naffe tutandika ogwaffe ogw'okubanja Masaba Faustin. So embeera eriwo yeeyo. Bad chance gye tulina nti agamba nti muganda wa Faustin he's not communicating. Obwe buzibu obuliwo. So naye ng'ekiriwo as for now titusobola okubagamba Faustin is missing. Masaba takola ki talabikako. Yes, contacts ze zonna ziri down. So kati kino gusigadde mulimu gwaffe baganda baffe tukole ekyo ekisoboka tubanje muganda waffe then ne secretariat nayo report tugitaddeyo legal team kejire ekola ogwayo babongera okunoonyereza naye ate nga naffe bwe tukola ogwaffe ogw'okubanja muganda waffe. Ye nkiddamu okuwamba tekuvangawo okuwamba kukyaliwo naye era nkiddamu wano nti buli muntu tomwesiga. Yes, kabe wa family kabe wa Luganda okiwuliza buli muntu tomwesiga kubanga ekisooka bano abasajja bamanyi weakest point zaffe weakest link. Sigamba nti kweraga bajja kuyita nti weeraga tigwe nuwa mutoto meeting abanno tokola ki ne for security purpose. Uganda yatabuka nkiddamu Uganda yatabuka. Sigamba ffe naffe ab'enganda zaffe tubaagala ne for security purpose nti twebeeramu tuli beetondera mu maaso endwagamba naffe mutusonyiwe. So baganda baffe nziramu kikkaatiriza nziramu kibagamba security etandika naawe weebeereremu nkiddamu weebeereremu nnyo mu bulamu tambula nga weesigaŋŋana ggwe ngaggwe okiza ngaggwe okitegeera. So nja kukowola baganda baffe bannankyukakyuka embeera eriwo yeeyo tubanje muganda waffe Masaba Faustin.
Yes, Red Zone TV kwoli webale kubanga okyagoberera najjo sinzira okubanga gyotulabira amawulire geego era kankansuubire nti wega kusanze naawe bitegedde bulungi nnyo tubikuwadde ku mukutu gwaffe guno gwa Red Zone TV n'owamutwe yategeezezza ebigambo ebyo so kati osobola okusharinga information eno nga bw'osobola osobola okutambuza message eno nga bw'osobola naye bwe gaba nga amawulire matuufu gajja kuzuukira Red Zone TV tujja kuba nga tugakuwa wabanga yawambiddwa tujja gakuwa wabanga gyali tujja gakuwa gwe kasitoba nga otambula naffe ate na subscribe nga kikole kwata kadeka notification obeere nga tomisinga nsonga yonna bino byonna ogenda kubanga ate obitegeera ebiddako mu maaso awo oba yawambiddwa oba teyawambiddwa n'ebirala byonna ebize bigenda mu maaso ku nsonga ezifaananako bwe ziti naye okuwamba nga kirabika koko kyagenda mu maaso oba kulabika nga kukyaliwo bw'obanga oli ku Red Zone TV ng'okkiririza mu bino oba ng'okkiririza mu nkyukakyuka sooka osubscribinge kwata kadeka notification genda mu comment section teekamu obubaka otubulire osinzirawo kubanga ogoberera nze nzije ate mbeere ng'ensonga nga zino nzikutuusangako mu budde obeere ng'omu ku abo abanaasookanga okuzimanya wekata ne waali ekkata awo nawo basobola okufunawo obuzibu eno state ebintu byekola so muganda waffe bw'aba yakomawo wano ewaka ddembe lye bino byebintu bye tulina okulwanyisa so sate kuligolayizinga bintu bino wetranexet egamba nti lwaki yaddayo obanga amusalira omusango no please wano waka nawe yoko kyeyo gy'oli ogenda kudda wano ewaka we bakuzaala wano wammwe okiwuliriza wetuba nga tulina constitution semateeka tulagira nti NUP yakwetabanga mu byobufuzi ebyawamu si musango Faustin talina musango the mojo ogamba nti lwaki yaddeyo Uganda obanga amusalira omusango ndi kyakola kikyamu no it is right dembe lyeyo bwebanga eri mu bwebwa semateeka okukola ekyo kyabadde akola nze I don't discourage Ugandans abakola omulimu gwe gumu nti babeera ku media nti wali kikyamu kye bakola wano Uganda yaffe tiririiko nti bannanyini ffe tulina okwetayiza Uganda ffenna etumala bulungi nnyo okitegedde so eyo